Gyebukeredde olunaku olwaleero mukwano gwange mpuliriza amawulire agava okutuuka ku mmeeza yange kuva mu nsonda ezeesigika nga gano gamaze okubeera nga gakakasa nti General Museveni munyiivu tasalikako musale mukwano gwange mpuliriza. Era kigambibwa nti ono wiiki eno yennyini gye tukubye amabega bwatu yavaamu omwasi n'ayita ababaka ba paaliyamenti abali ku kakiiko aka bajeti ey'eggwanga akakulirwa omukulu amanyiddwa nga Patrick Siyagi. Bano n'abookya kajojojojo w'ebibuuzo na biki ebigenda mu maaso mu paaliyamenti. Kubanga ono alumiriza nti paaliyamenti teyagala kubeera nga eyisa ssente okubeera nga zigenda mu bitongole bye okubeera nga baweereza abantu bannayuganda nga bwe yabasuubiza mu kalulu ka 2021. General Museveni ayongerako n'alumiriza nti paaliyamenti atuuse n'okubeera nga afuna ekirowoozo ekyokubeera nga agikendeeza ku buyinza. Kati wulira, Mwami Museveni kigambwa nti wiiki eno yonna ne wiiki ewedde tasalikako musale era yalekerawo n'okwogera Oluganda, yalekerawo n'okwogera Oluzungu, yalekerawo n'okwogera Olunyankole, olulimi lwakozesa luli lumu Luswayiri okuva ku makya mpaka budde kuziba. Wabula Mwami Museveni ffenna tumumanyi nti bw'akozesa Oluswayiri ebiseera ebisinga aba anyiize, aba atabuse era aba akambuwadde. Kaakati ono yasinkanye akakiiko ka bajeti aka paaliyamenti akakulirwa omukulu amanyiddwa nga Patrick Siyagi n'abookya kajojojojo w'ebibuuzo lwaki tebaagala kubeera nga bayisa ssente zigende mu ministries zisobole okubeera nga ziyamba abantu be yasuubiza okubeera nga aweereza. Kigambibwa nti Mwami Museveni alina obusungu buyitirivu nnyo ennaku zino oluvannyuma lw'abasajja abazungu oba bakyeruppe amawanga g'abazungu gano okuvaayo ne gakomba kwebaza eriba ne gaga nti ntayi kaabe mwana kaabe lubaale kaabe katonda tebagenda kubeera nga baddamu okubeera nga baweereza Mwami Museveni ssente. Jjukira nti ono abadde ajja asiinya ku tteeka ly'ebisiyaga okubeera nga agenda kubeera nga alisayininga mu ggwanga Uganda ebisiyaga bibeere nga biwerebwa. Era bano bamuteekako obukwakulizo bwali obw'omutawaana ennyo ne bamuteekako ekiyinja okugenda okakananga etteeka lisesemi nga lizzaayo mu paaliyamenti baddemu balyekebejje. Era abazungu bongera okulumiza nti gavumenti ya Mwami Museveni eno tebagenda kubeera nga baddamu okubeera nga bagiwa ssente olw'ensonga nti erinnya ly'eddembe ly'obuntu kakati jjukira mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu mwe twalya nabyo n'ebyokubeera nga etteeka ly'ebisiyaga bw'oba olisayininze kigambibwa nti bano oba olinnyiridde eddembe lyabwe. Kakati bano bagamba nti okuddamu okubeera nga baweereza ssente Uganda okuyamba gavumenti ya Uganda ekyo kikafuuwe tebagenda kuddamu okubeera nga bakikola. Era Mwami Museveni kigambibwa nti amabanja mangi gaalimu ennaku zino era n'ab'ebitongole bangi ebitalina ssente bulungi nnyo mu ggwanika lyazo kubanga paaliyamenti eganye okubeera nga eyisa ssente zigende mu bitongole bino. Ate ng'ekirala ekiriwo kigambwa nti omusolo okuva mu bannayuganda wadde mungi nnyo ogutubinikibwako ku nsonga ez'enjawulo oba ku mirimu egy'enjawulo kigambwa nti omusolo guno nagwo tegumala. Kati Mwami Museveni kyova olaba abadde avaayo n'asaba paaliyamenti lunye babeere nga bakkiriza gavumenti ye okubeera nga yeewola buli mwaka yeewola biliyoni ne biliyoni eza ssente esobole okubeera nga eteeka mu nkola oba oliawo ebyo byajja nga esuubiza bannayuganda mu kalulu ka 2021. Era Mwami Museveni kigambibwa nti ono si musanyufu n'akamu n'akatono olwa enneeyisa ya paaliyamenti ennaku zino ekudde ejjembe beeyisiza ddala ng'obwana obuto obwa pulayimale obuli ku ssomero bayombera mu paaliyamenti kumpi ne batuuka n'okubeera nga balwanagana. Wiiki eno yennyini twalaba omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti amanyiddwa nga Kafuuzi ono nga ye deputy wa omukulu amanyiddwa nga Kiryowa Kiwanuka ssaabawolereza wa gavumenti. Kakati ono Kafuuzi ne sipiika wa paaliyamenti ebifuba katono biba bugume era ng'ensonga yava ku Kafuuzi ono okubeera nga yawandiikira General Museveni ebbaluwa n'amusaba nti tasayininga ku tteeka ly'abesiyaga. Kakati kino kyaleetawo okubagana empawa wakati wa sipiika Anita Anet Among ne Kafuuzi ono nga ye deputy oba ye mumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti Mwami Kiryowa Kiwanuka. Era baweerezaganya ebigambo ogenda okakananga munnange embeera esusse ogw'omulamuzi era babawooyawooya mpola ogenda okakananga baziza mu nteeko naye nga kigambibwa nti bano byatuuka ewa General Museveni n'atabeera musanyufu n'akamu n'akatono enneeyisa gye beeyisaamu. Ate ng'oggyeko ekyo minisita w'eby'ettaka yali amanyiddwa nga Namuganza paaliyamenti eno yamugyamu obwesige era kigambwa nti General Museveni si musanyufu ku nsonga eno kubanga General Museveni paaliyamenti bejjeemu obwesige mu minisita yenna General Museveni yalina okubeera nga asayininga omukono ogusembayo olwo kikakasibwe nti ono aggiddwamu obwesige. Wabula ne guno gwaka bukya abantu bano bajja mu minisita ono Namuganza obwesige General Museveni yagaana okubeera nga asayininga
ebbaluwa ekakasiza ddala Parliament kiyayisa oba mwami Museveni agano kikona mu stampu nti ono agende. Kale nno kaakati ne kireetawo kubeera nga kikubagana empower wakati wa Parliament ne General Museveni, wabula ne Parliament balumiriza nti mwami Museveni bw'aba alonda ba ministers ebiseera ebimu alonda nnyo ab'ekibogwe abatatukaganye na kubeera nga baweereza bannayuganda oba oliawo mu bifo bye babeera balimu. Ebifo byabalonderamu babeera ba kibogwe nga tebasobola kubeera nga bakola emirimu egyo okutukagana ne offices ezo. Kakati nno kino kireetawo obuzibu wakati w'empeereza y'abannayuganda ne General Museveni kubanga abantu babeera tadde mu office eyo babeera tebalina busobozi. Credibility buweereza bannayuganda Parliament bwetyo bwerumiriza. Kakati nno mwami Museveni avuddeyo n'abeera nga mukwano gwange ampuliriza yanyiiga era kigambwa nti ono obusungu bwalina tebubangawo bwakoma bwakoma begeeri nga General Kagame amaze okubeera nga aggalawo booda ya Uganda ne Rwanda. Mwami Museveni bw'ati embeera eno gye yalimu okumala emyaka 3 nga tasalikako musale. Bangi mwamulabanga yajjanga ne mu COVID era kigambwa nti ne mu COVID yali munyiivu. Kakati ono embeera eyo gye yalimu mukwano gwange ampuliriza ye yakomyewo essaawa zino era kigambibwa nti ono ayogera Luswayiri lwokka kwakeerera n'anywerako cyayi bw'atyo n'abeera nga asirika okuddamu okwogera era ayogera Luswayiri nataka chakula maji Luswayiri lwerere toa sando yake toa sando bring toa kale kagamba ye musajja wa Luswayiri lwerere bukya wiki eno etandika. Era kigamba nti mwami Museveni ekimutadde mu bweraliikirivu obw'enjawulo n'okutuuka nga afuuwa Oluswayiri okusinga n'abaaluyiiya kwe kubeera nga amabanja gafuusa amabanja mu ministries ez'enjawulo ate nga n'abakozi bangi omusaala bagwetaaga ate nga tegulabikako. Kakati no kimuviddeko kubeera nga abeera mu birowoozo bingi n'okubeera nga munyiivu n'okubeera nga mweraliikirivu. Akasente kano kagenda kubeera nga kavaawa akanaayamba ministries eza Uganda oba oliawo n'okubeera nga ayamba abantu be. Kakati embeera bwetyo bwetambula mukwano gwange ampuliriza mwami Museveni ye si musanyufu n'akamu n'akatono ne Parliament era kigamba nti n'okuyita ababaka bano wiiki ewedde yamala kuwulira nga atuuse ku kisenge era nga talina kyakkola n'asalawo n'agamba kabayite basobole okubeera nga munnange abannyonnyola nti embeera gye mutuuseeko ennaku zino si eyo gye mulina okubeera nga mweyisaako mu Parliament y'eggwanga lyattu erya Uganda. Kigamba nti Parliament kati yafuukira ddala nga kiri awo kega kintu kyakuzannyisa. Buli entagala bbiri bano nga balumagana, entagala bbiri bano nga basika omuguwa. Tekiweesa Parliament ya ggwanga lyattu kitiibwa okusinziira ku mwami Museveni. Kale ono avuddeyo n'abeera nga awooninga naga nti obuyinza bwe yabawa kirabika bungi nnyo. Kakati era tebeewuunya ng'essaawa yonna asazeewo naga nti agenda kutigiinya Parliament eno obwadde ng'obuyinza bwabwe bwe balowooza nti no bakozesa bw'amaanyi nnyo abutooleko amaanyi ga Parliament agakendeeze asobole okubeera nga abasalako ebiwawaatiro mukwano gwange ampuliriza basobole okubeera nga bamanya nti okufumba si kwekwota era ne waggulu w'omumanyi wabeerayo ate omumanyi ennyo asingira ddala oba okulyawo okubeera nga amanya. Kale no embeera yeeyo ku State House mwami Museveni tasalikako musale kebeere ng'oleese ejjirita nga mpya kubeere ng'oleese ekyamba ekisalasadi ne side tosobola kubeera ng'omusalako omusale. Ono yakapa ennaku zino munyiivu nnyo mukambwe akawa n'okubeera ng'akira omususa era alinga nswera nkubeko mukwano gwange ampuliza naye nga bino byonna bivudde ku ki kubeera nga ayagala aweereze eggwanga naye nga Parliament eno erabika nayo eyagala kubeera nga efuuka muziziko oba oliawo mu nsonga ezimu oba endala. Nkusaba n'obombi video eno gimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza era bamba nga oli mpya ku channel yaffe osubscribinge bw'oti okone n'ekkadde waka waffe ng'onaabire nga takuyitako oba omuntu wa bulijjo agange nze Eke Master okubeera nga nsulako galubindi n'okubeera nga nteekako tooki ne tutolontoka ne tubeera nga tukuba tooki mu nsonga ze ziba ziriwo ku mmeeza abaana ze babeera baleese ne tuzisaabala. Kale agundegunde magulu nnyondo Mukama Katonda akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo ate ensi enkuyege zisigale nga zikyakubira enduulu. I sign out for now. Peace. Akume.